alhamdulillah ala kulli hali twebaza Jalla Jalaaluhu olw'okutuwa obulamu n'okubeera nga yatukenderezako ku bunkenke kaseera tekaali kangu bangi bannaffe bafudde ab'eŋŋanda zaffe tusaba Jalla Jalaaluhu embeera eyo aleme gitukomezaawo abakyali abalwadde tusaba abasuuse ate naffe tusaba Jalla Jalaaluhu atutaase abayingira kabbuli ne la ilaha illallah afule entaana zaabwe nga nnimiro mu nnimiro z'omuliro. Nze waliwo ekintu nga tekinneetaagisa kigoberera nnyo nga just kubanga award is enough for a way just kugira bugizi ne mmanyi oyo nsobola omutungamu ebintu bwe biti biyemuko ebintu bye ekisookera ddala yalaga ekizampo eri abantu abagagga ab'amalala omusajja ngoyo ogamba nti no bamuziika enkoowe omanya abagagga b'e Uganda balina ekyalo bagenda ne balowooza nti nno be baziika enkoowe tebaba na baabwe ne batamanya tubuuza abantu abali e Bulaaya babagambe e Bulaaya graveyard a public in America ige omuntu okumuzika ku kigi abamugaaga nnyo genda mu Bawarabu kyokka nti nno bagagga b'e Uganda basinga Bawarabu kati ekyo abantu balemenga kulowooza wabula BMK ekyokulala kyalaga nti bannange tuyina gye tulaga era tuddayo ku kiri nti byonna byonna bye tukola tusobola obikola naye eddiini kikulu bakirumira baayogera BMK was everything nga bwe bagamba neera kyasemayo nga bagamba bannaye abo walimu mujje mukonkuludinge tegeeza ki ekyo mu nsi muno gwe tulaba omukabi munene atiyanga afudde bajjenero bafa baani neera banaddiini babeerawo mu kusembayo abange kitegeeza nti byonna bimukola mubikole naye eddiini Katonda naye Katonda takola ki kubanga ye byonna ekyokulala nti BMK abange kiraga nti tewandyetaaze kukola bintu by'amakuuli kulyazaamaanya abantu ogaggawale kikyengezaako kutegeeza nti obulamu buno obwensi buggwawo ate bwakiyita mu lujja kubanga BMK batugamba muno bagenda musalira ku Africana ku ssaawa ezi ffe ne tulowooza nti ezo mukaaga ntumanya wajja kuba waboogera kati kubanga ne bagamba muno saa munana bajja kuba bamuziika enkoowe ffe twalowooza nti bijja kubanga bulijjo ku kibuli naye ku Africana BMK teyamalawo ddakiika 10. Do you know what it means? Nga babagamba because the customers were there. Customers were there abantu anti kigamba if at all Africana didn't come to a standstill they were getting a public holiday because of the death of the owner kati byabala bibandiyimiridde era bamuyisa ne baga nedda bagenda eri mu kyalo program ziri eri mu nsi kubona ate bakasitoma bantu abazungu bajja kubanga bali mu hotel bagamba ati kubabala abantu what are they doing ate there is a might there bajja kutya abantu bali mu buffet bali ku swimming pool kati ekyo kibeere an example to each and everyone. BMK is not with the wife, not with the children, not with his friends. He is alone with his deeds. Era buli yayimukanga ng'amwogerako birungi bya mu ddiini. Sajja abadde musaaze, abadde ayagala abawalimu, abadde muntu mugabi. BMK teyalina malala nga bano abagagga abamu abakudaala. Nayogera ng'akudaala agenda mu kyalo ewaabwe abaana bamuga temujja nnyo empale zirimu amakugunyu amalala nenga weeyagala ki abantu kyekitugira seeka eyo nsobi omuntu okubeera awo nga talowooza kufa kubanga omuntu buli waatalowooza nti nomuno musage nakuvaawo akola buli kyayagala akola effujjo lingi kati okufa ne kujja ne kumugwako kibatukira kubanga tukirize tugaane each and everyone is going to die like it or not ojja kufa kakati lwaki weebuzaabuza nobeera ng'olimba obwongo bwo ne weefuula death is going to come abruptly to you when you are not prepared
ne buli wokulowoozaako oteekateeka nogamba badde nagwe njagala okuyisaawo badde nyagwe njagala okutta kubanga obulamu bw'entaana bulamu gye buli nga bwolaba obulamu buno bwe tulimu bulamu gye buli bwa mazima gwe magezi go ne bwogamba kakati batulimba jajja waffe bakadde baffe twabaziika mu 2 ate ebijja ne tubisengola mu 2012 ate twasanga magumba kakati mutugamba omuntu bamubonereza ssebo nyabo tugamba kubanga waliwo abalina entegeera eyo naawe bate tugirina anti tubagamba nti kabbuli obulamu gye buli bw'ofa oba tofudde waliyo obulamu obulala guno muteeko mu miteeko nga bwolaba ku dduniya nti muteeko mu miteeko gy'obulamu ne mu ntaana muteeko mu miteeko gy'obulamu twaliko akaseera nga we are in the wombs of our mothers era omuntu ng'alina obulamu bwalimu era nga ne bamala bayingireyo mu lubuto ne bagamba omwana ali mu lubuto ne bagamba nonno ku nsi waliyo okuvuga ennyonyi waliyo okuvuga emmotoka abantu balya mmere enfumu omwana awakana agamba muleke nammwe kulimba awakana kubanga eri ali aba ali mu bulamu bulala naye bwe bamuzaala najja kuno tabiraba bwe bulamu bw'ettaka bwe tuva wano nga bwe twava mu mbuto z'abamaama twasooka kuva ku migongo gy'abakitaffe then mu mbuto z'abamaama we came here there is life after here like it or not obulamu gye buli era bwa mazima bw'oba olowooza muno tukulimba gwe weefiise weewe obutwa weefiise gwe anaagamba baniga banno nti abaseeka batulimba nze bakanziika eno nnaku 3 terina kiriyo okutubuzaabuza obulamu obwo bw'olaba era nabbi salama kyobalaba yagamba n'agamba nti nno Allah jalla jalaalu teyayagala kutiisa bantu kubanga abatulaga bwennyini bwa kabbuli twantidde okuteeka abantu baffe mu ttaka abatulaga bwennyini bw'obulamu obwo naye bulamu bwa mazima bwetaaga kukolerera ndowooza awo tugendewo nnyo omuntu bw'afa kyekiddako Allah jalla yagamba mu Qur'ani yagamba nabbi yasalunaka ani ruuhi wano omuntu ategeerewo nnyo amaanyi ga Allah amaanyi ga Katonda bwe bakubuuza ku bikwata ku mwoyo bagambe quli ruuhu min amri rabbi ebikwatagana n'omwoyo kiragiro kya Allah wama utiitu min alilmi illa qalil omuntu ono teyamuwa okujjako amagezi amatono bagenda ne babika nti gundi yafudde si bwe kiri oba omuntu yenna nogamba yafudde kiki nogamba ku bulamu bwe ku mubiri gwe waliwo ekyavuddeko nga byonna abirina n'omutima mwevu ne bagamba yafudde ki ekyagenze nti mwoyo wagulabye kyokka ekimala omuntu okutegeera nti Allah w'amaanyi nga byonna abirina amaaso agalina mwoyo guliwa nga byonna abirina nga talina njawulo naawe nze byenina naawe byolina n'omuntu afudde naye ng'omwoyo Allah agutudde mumubuuza wagulabye kati ogwo Allah yagwesigaliza kyekitegeeza nti bw'otuuka mu kabbuli gukuddizibwa batandika okukusoya gw'olabanga omuntu gwe tuteeka bwe tuti mukanyaako nti nno ttaka agaziya kankuwa ekyokulabirako let me give an example ebyo olina bikkirizanga we biri waliwo ebintu bye tulaba ku nsi kuno nga magezi gaffe tebijja naye ng'okakasa nti weebiri ekimu ku kyo olaba eggi ly'enkoko an egg eggi ly'enkoko bw'olifumba nga you've just boiled it lirina enfaanana gye lifaanana era okwagala oddirya olikubako kikuta si bwe kiri eggi ly'enkoko lyerimu senga olisiika kuli you boiled it it looked as it looked before when you fried it it looked differently the same egg the same egg senga oliwo enkoko n'eryalula akako kagirako obugulu n'obwoya obwoya obwo bwavuddewa bwe magezi go bwe walikubye bwoti okulisiika walabyemu obwoya walabyemu obugulu oba ebyo obwoya buno bagireka koko buva ku byoya by'enkoko ne buyingira eggi tekikumala okukakasa nti nno Allah jalla jalaalu Katonda amaanyi ge nkodde ekizampa eri live ako kubaka nga kuliko obwoya naye bwe walisiise temwavuddemu bwoya ekyo kiveeko amazzi ge kale ffe
twava mu just a drop of sperms. Faruku bw'otunula bw'oti mu drop of sperms bw'oti kikyolabamu ku byolina. Olabamu nnyindo, olabamu linnyo, olabamu nviiri. Mmwe wava oba si mwava? Okikakasa ne magezi go kijja. Obulamu bw'ettaka bulamu gye buli. Kyekibaawo nga nfudde. Ekibaawo ng'ofudde bw'oba mukozi wa mirimu mibi era abantu bavaawo bawulira. Ebyadda. Nogamba ne gundi nandekawo. Ate ng'omwoyo bagututte. Aguzza. Oba bonna buno obusobozi Allah bulina. Ajja amazzi ag'ekyama. N'akuteekako by'olina. Mutima n'akuwunda. Gwe Faruku teweemanyi. Okimanyimanya mbuno olina omutima wali ogulabyeko. You just not know you have a pancreas. Wali okalabyeko. Sikalabanga. Nkulabye ova kunywa soda. Olya buli bijanjalo n'olya ennyama. Allah n'akamulamu omusaayi. Omanyi program bwazikozesa. Nga bwakola ebyo ku bulamu bw'omuntu. Omuntu ono omwoyo bwagujjamu bw'ati. Hatta okutuusa tegumuddira mu kabbuli. Gwe nnyini mukaaba abawulira ng'oli mu ddiiro. Nga oba just toyina bubeezi busobozi. Naye ng'owulira mukaaba abawulira. Aba abawulira. Fenna obaani ebyo tebiriiko. Fenna tuli bantu. Kyogamba nti n'abatali basiraamu bwesi bitonde bya Katonda. Omusiraamu teyava mazzi ga kyama. Atali musiraamu teyava mazzi ga kyama. Just we tuyita kati. We tuyita okutuukayo. Tuyina president omusibe kiri. Buli omu ayina gy'ayita. Buli omu ayina connection. Ayagala ezimutuukeko. Wano tubadde n'akaseera wo nga ggulu efuuse eggulu. Waliwo oyita n'otuuka amangu, waliwo oyita nga tojja kutuuka. Ng'era oli abafeera bufezi. Mujje nga ayinako ofiisi enja batwala president naye ng'afeera bufezi. Ne waliwo okoona kati ze ddiini. Waliwo bali nga bokkiriya era ng'ebintu biboogera mu butuufu oba otudde nga temuli fitina olaba abantu bano banjawulo. Kakati Faruku mu kabbuli bulamu bwa mazima. Bwenfa ne banteeka mu ddiira. Omwoyo Allah agukuddiza era oba owulira. Allah jalla jaaba akulaga bimu kubiraga obuyinza bwa Allah, obuyinza bwa Katonda kiwa buyinza. Byonna bisobola bwe kiba nga asobola okujja mu mazzi g'ekyama. Kati ate ekyo mulimu. Bakutwala bakunaaza owulira. Bali eri bannaffe bazinga mu mbugo ng'owulira. Allah alyoka akulage nti ye ddamu weekalakase ddamu okwate emmundu. Ne bakuteeka gye bakutadde ng'owulira. Ne bakwata ekkubo ne bagenda ne batumya omukeeka. Ne batumya ebitiiyo. Omukazi agamba banne ebitiiyo biriwa? Banne omukeeka nga temuguleese. Gwonna ng'owulira. Tumuteekeyo ffe twagala kudda mu kibuga. Ate nno owulira. Mu abantu abakola amalala. Get a lesson. Abantu abajja okuziika buli omu anoonya mmotoka gy'avudde. Agitunuze. Era abantu bagira ne bagamba ne mwangu aboogezi bannakampala baagala genda jjamu ajja bakwata. Sekaluddewo nnyo tetumutegeera. Jjamu ajja banne faaza jjamu ajja bakwata. Kola amalala gonna g'okola naye oli bwannamunigina bwogo. Ku nsi kuno wajja omu ogendagenda bwogo. Enensi Allah akujjamu individually. Olaba bwe twalinga mu masomero, let me give an example. Abantu balinga mu masomero, strike ne zibaluka. Ne bakole ne bagira bwe bati. Ne bayita akaseera ne baleeta military ne bakakkanya. Abane nga bayiye buli kintu. Ne batandika okujjamu omwana omukuumu. Oyomba indefinite suspension. Nebo ofuluma bo ne bagamba guno mwaka tagenda kukola bibuuzo bya senior 6. Ofuluma bo tigeti otandika omanya nti maama wa abadde alenga mayuuni. Lulimu abadde wamu. Kati ojiddwamu. Ne mukufa wekiba. Mukole fujjo ne mubeereeyo ne mugaayo ebikoola ne munyakula obusimu bw'abantu ne mukola ki ne mwenda kubana n'okole fujjo togambwako oli kiwaji. Ne bagenda kusoola mwogu. Ojja kusoolwa mwogu. Nga teri mu bantu bonna babadde bakuwaga basobola kusitandingawo oleme kutwalibwa. Teri ava mu nsi munaafa ng'ayagala wallahi. Teri abuvaamu wano ng'ayagala. Naye akaseera kaba katuuse butuusi. Kola byonna by'okola n'ekimanye nti ogenda gasimbaga ne Katonda. Mu ntaana obulamu bwa mazima
emisota gyegiri embooko gyeziri okukalirira ng'enkoko zewandege okukyusakyusa ku manda gyebiri mu luzungu tina proverb egamba action speak louder than words weewa obutwa weefiise gwa n'agamba baniga banno nti abanne baseeka batulimba nze banziise nakamala ennaku 3 sina na 9 bali ngenda nakudda waliwo omukulu eyagamba nti yagendako mu ggulu yagendako mu ggulu akawuka kano kabadde kamutwalaganya nga naye yeekwese yagenda neyebuzabuza njogera ne just bintu kulirako sente bakozi bansimbi abo naye tubanga ati twogera ebintu ebyamagezi nga tulina ebintu byetwogera waliwo ebintu byotaleeta nga n'omwana ategeera akiraba ti musajja mukozi wa sente ali mu kweyiya omanya lwe tukkiriza tuleke omuntu abantu bagamba kisoboka nze nabbi gundi simanyi kinina obuntu webutinda njako ekiro tekiki balimba zonna ezo firimu firimu kati olaba walifa ate agenda kugamba atya era tulinza amafaage oba bwalifa ate agenda kugamba atya akawuka kano okalaba katukyojjanyiza naye nga yeekwese yandika kutte yabange lwaki teyatulabula corona nti bannaye embeera egenda kujja eriko mu ggulu kubanga puroguramu za katonda yali badde azimanyi kati bannaye guno omulembe ate bannaye abantu baleme ayina bakwata obwongo basooka nabbala ogwandowooza obabulozi kubanga engeri omuntu eyogera sirimenti efaanana bwati waliwo olumu eyagamba gwe nawulira mbwe yayatudde ne katonda ku kijjulo ali abasajja balabira ddala ndowooza be batulabanga tuliko amatu balowooza tuli mbuzi sekazagala wakanye bantu abantu balimba tekisoboka era waliwo yabagamba abo bayaligasho naga muliwa jangu wano akawuka wagamba nti nno katubonya oliwa tuno katonda mu ggulu tugire ekijjulo tufiraana abantu abo obuvunanyizibwa mu ggwanga lwaki tatulabula kyekibeera waawo next abantu bategeere program nga bwe zibeera bw'oteekebwa bwoti mu ntaana we pa fe abasiraamu bano no bagenda beerejja kale omusajja abadde omugagga de bamutwalira mu ssuuka 3 ge mazima gwe batwalira mu ssuuti tugende tuziikule mayiti ya Ivan Semwango bateeka mu guntu labo oba tezayulika lwaki oyonoona sente sente z'abamulekwa ezandibadde zamulekwa bwe bakuteeka bati mu ttaka tta ne babiikako ne bavaayo okakasiza ddala teri bakuumi bayinza kubeerayo naawe nga mbadde jjeno gundi ku ntaana ya Dr. Promito Nobote mpozi kuliko Wasalasini ki kale kuliko Aromani ki mpozi bakuteeka bati we pa malayika zijja nazagala ki zize kubuuza asindika malayika nga programu ez'eddunyaa ziraba bayina bayinza okuleeta abasajja ne bajja bakuyita rugating baddogira bwoti byennyini ebyo malayika zijja yogera mu interrogation Allahu akbar ziri malayika si bantu nzibu nga bano bavuddewo bagenzi oli mu ttaka era gw'olabanga bakutale mu kava katini egaziwa obwo buyinza Allah bulina amanyi galla gwogamanyi space n'ebifulika obuyinza Allah bulina nga bw'alina obuyinza bw'otamanyi eggulu eri aliwaniridde begayire amadin tarawunaha buli olaba eggulu eri olaba ppya olowooza balisiize langi n'eribaddewo emyaka n'emyaka waliwo ayinza otubulira nti ebidomola bya langi biri mu nsi bweti anedda kati nedda Bufalansa byagudde Bufalansa yani alikutte kyokka ekyo tekikumala kutegeera obuyinza bwa Katonda mutambuleko renzoli mugendeeko eyo mukiira mulabe amazzi waliwo eyo juzi twagenda saije oteeka eggi ku mazzi agookya tegaliiko gundi amazzi waliwo amazzi gali saidize wano mu Uganda weegali noteeka butesiko noteekako majani nonyo kati biraga obuyinza bwa Katonda so interrogation nezitandika byobadde okola ate kino bwenonongeza bakuba ila qiyami saa obadde tosaala emisota giri gikaŋŋaŋa nga obunene bwagwo omusoto ogwo gulinga obunene bw'omusoto ogwo bulinga bulago bwa ŋŋamiya obuwanvu
amannyo ga byuma amaaso ga muliro gujja ne kugamba gute gujja nedda gwo mulimu gwago kubonyabonya bwe kibanga namuna abantu abakoze ebyonoono bafune bakuteeka omusajja abonaga mu safe house temuddamu okugira hirwe bwe kibanga abantu bayina ebibasobola okubikola kati atoli nobuli abantu bagamba gwantana mubbe chika omusajja omu yagamba muzi nagamba ne gwantana mu bagira bagasiga emisoto eminene nijigira abogira bwoti bwe kibanga abantu they can do that. How about the creator? Abantu bagamba nti woba ofudde kankubulire let me give you an example. Bwofa bwoti bakuleetera bati omusajja omuntu ayinza okugamba malayika ezo ziri mmeka kubanga abantu bangi abafa ebyo Allah abisobola. Nabbi wakulina kuba ng'oli mu jeemu omuntu ayinza okugamba kisoboka kitya tekisoboka. Bwe kibanga abantu tufa obwongo obutono Allah bwe yatuwa omupiira gubeera eyitale omusajja n'ateeba ggoolo abali mu kisaawe mu AC Milan Old Trafford ne basanyuka abali mu Bungereza ne basanyuka abali mu Africa ne mu bibanda ne basanyuka at the same time. Si kisoboka tekiriiwo kibeerawo nga at the same time oli celebrate nza akubye ggoolo mu kibanda waneeno mu Katanga ba celebratinga same time. Bwe kibanga omuntu byasobola bikola ebyo omuntu agende manju mu kayo. How about the creator? Abantu balekerawo okubeera nga bawakana stupidly. Nenda tebiriyo wali ogenze bwe kibanga omuntu akungiriza omuzungu akoze ennyonyi omuntu atuka mu nnyonyi n'asamira ane asajja bano bwe kibanga abantu they can do that. People who defecate abava mu urine. How about the creator? Who created those people? Nkugambye ekintu kitono omuntu abantu ateeba ggoolo e Brazil kankwe Brazil World Cup eri Brazil wano mu Uganda tugisinga essaawa nga 10 ne mu Brazil abantu ne basebulatinga mu Europe ne basebulatinga mu Asia ne basebulatinga mu Middle East ne mu Katanga mu kibanda kya film same time. At the same time. At the same time. Bwe kibanga omuntu can do that. A human being defecates, urinates. So ebibonyobozo bitandikira waawo. Mbagambye awakana. Actions speak louder than words. Actions speak louder than words. Poison yourself wewe obutwa. Weefiise. Bwana agamba baniga banno. Wennyini ebibonyobonyo bitandika. Era buno obulamu bwe tulina capital. This is our capital. Gwe bukozisenga bw'oyagala. Bukozisenga bw'oyagala. Nga bw'olaba muba mu ssomero babagamba banne senior for exams are coming. N'ozannya. Byawula nti ono abadde mugagga ku nsi ono. Tebiriiwo ebyo tebyawula. Abantu bakola amalala ga bwerere ffenna ttaka. Ffenna Ebiwa muntu ono abadde president. Biriwa. Please bitya. Tebiriimu ebyo. Obadde kigero kikatonda obadde omu. Binene ebintu nti ebyo bitibwa Allah yabigaba. Ayagala alabe bwe yakuwa obugagga wabukozesa ki. Akwadde ekitibwa kikozesa ki. Tosobola kuyamba n'abantu ba famire. Kati wali eri ogenda kubuuzibwa kaseera gye kali. Bwe kibanga ne mu nsi mulimu interrogation places. Safe houses. Lwaki kabuligo lwaki otugamba mbunno biba biwedde. Abanigo manya abaniga bebakyasinza okuwakana. Nabuno busire kwine bitegeera atya weewo obutwa. Yali agenzeeyo. Mbimanyi kubanga nabisoma. Allah tayinza kulimba. Nabisoma. Olaba omuntu bamusomesa nga bamulimba bulimbi simanya mu muntu ono mulimu veini mulimu hati pancreas baga amanya bagajjawa. Lwaki bayilu bagajjawa ani yagabawa kati omuntu laba akakasa ebyo wakatonda teri ebyo. Chovola fe mu dini busiramu mu muzikiti teriyo ntebe yono nti minister ateri ebyo era agamba Allah ffenna tuli omuntu ogwo. Kati kigira abantu okubeera nga tuli mukano mutaka ono asimutaka si buli alina sente tinakola ebyo. Omanya abantu bagenda ne baba oba ngambe ntya alaba talabanga unasamirira ajja abeeranga kutoyiza nkoma nga neri wansi atunulayo ne wallahi ate si kituufu. Omuntu wandibadde bw'ofuna ssente ate ng'oyongera kwekkakkanya.
kubanga okuba ne ssente si magezi go. Ekyo kyoli si magezi go. Si bitabo, si gwe asinga okuyiiya. Si gwe. Allah omuntu ssente aziwa gwayagadde. Si kuba nti nno wasoma nnyo. Abantu basoma business administration nga balina degree nnya. They have PhDs in business nga tebalina business. Omusajja teyasoma business alina business. Omuntu yasoma business alina business. Omusajja teyasoma business alina business. Bino si magezi go. So tukendeeze amalala. Amalala mangi. Mukendeeze amalala gajja kuggwa. Obwebindu bujja kubaggwa. Wallahi. Sifa bakasooka. Ine ensi ekaddiye baddeko mubasire Queen bannalu. Bameka ba Whitney Houston. Bajje Scully. Maria Carey. Ba Madonna. Abantu bangi babadde abalungi. Bali mu ttaka envunyuzi bayitamu. Si mwa bakasooka. Byemukola mivumba. Byemukola mivumba. Bibaddewo. Mwe generali nogira uina amalala togamba akoke ebifamily ugamba nze nja kukola bino ssebo. Katumba Malala lumu yayogerejiga naga nti nno ekyambalo kye kikwewazaawe bali kikujjamo jja kuwulira. Ekyambalo kye kikwe bali kikujjamo jja kikulira. Kati no bayinza kikujja. Olaba ekibanga omuntu abadde mu majenga yepika. Ne bukere nje bamugamba tukuwummuza. Abanga wabadde. Kale kiri kityanga afudde. Kiba kirala. Mukendeeza amalala. Ene street amumpite. President Museveni yabera president 86. Ever since Uganda got its independence. Bonna babadde ku bukulembeze bwa Uganda, they are all in the grave. Okujja kali up to date. Tekikumala kuwa kya kuyiga. Kati abantu balikirawo amalala ne fujjo. Malala mangi. Ya malala mangi. Ikoze bamanyo obusheku nibugenda buge. Obulungi bo Allah teyabukuwa genda nga weepanka kakkana. Kakkana. Akaseera kajja tebinnagwa, tebisobola kuggwa. Nga ebitaggwera mu lubuto lwa maama wo. Wali mu nsi ndala. Ozze wano mu ttaka weewali. Owakana essaawa eno n'omwana yali mu lubuto yali awakana. Tekisoboka. Naye boote bw'owakana. Ne Fezi tu. Obulamu gye buli era abantu banyumya kankuwa ekyokulabirako ekisembayo. Omuntu bw'afa bamwaniriza era abali mu ttaka. Abantu abali mu ttaka tebali abaafa. Obulamu gye bakugamba ne bagamba mugundi najja. Naye agenda kutuukira Masaka. Ne bakulinda. Kubanga eno safari okufa safari. Era bakulinda olw'okuba kati waliwo obadde mbuko bakutandika okubuuza bw'otuuka n'obagamba ne musooke munnindeko mmale okuwummulamu. Kubanga oyise wala. Prosesi y'okuvaamu omwoyo kyova olaba osanga abantu mu malwaliro. Yeepamidde akoze atya agira bw'ati. Mwe mulowooza lwaki omuntu biki by'abaalaba? Mwe abawakana biki by'abaalaba? Aluma amannyo n'agira bw'ati n'osanga agize ataawa ayina byalaba bye mutalaba. Nzito mbi nkambwe kati bw'atuukawo wonna ajjukira bamututte bamusuzizaawo bakoze batya kati bamulinda. Iyo abantu bali eyo balamu waliwo abali mu kubonaabona mu muliro waliwo abali nga bali bulungi kati bamulinda nagaba ne musooke munnindemu. Ngero omuntu wanava mu safari then bw'ava mu buko unara batandika omubuuzo waaye kiri kitya Uganda nti yakyali president. Bamwongedde atagamba dda ate Besigye kati Kyagulanyi yani yaliwo yamutwa kyaliwa ono yali omuyimbi kozi mwafa 207 abajja 207 bali tebabimanyi gundi oli biraliwo omuzikiti biraliwo ku muzikiti nti yawasa muwalawo ate imaamu anti yatwala mukazi we ate gundi n'akaaba tannatuuka ye yansooka bano nga bakaabanga bamanya kaatali wano ali mu mbooko muliro ono anyumya aba ali eri mu bababuuza wali bw'aba ali mu VIP nga Allah akusaasire tusaba Allah jalla jofenna tuteeke mu bifo bya VIP tusinkana abannaffe bali mu VIP kati bakubuuza gundi gwe baaleka
nobagamba oyo yajja dda myaka 26 nebagamba yajja 26 njoka kasa katali wana akaaba yajja 26 yafiira mu bbomu era nga bwolaba omuntu ake batugambye ti omuntu ali luzira batuga olaba tali wano alabika beena gye bamuteredde kubanga obwedda bagamba nti teekwa kubanga gundi zonna ateekwa kuba abadde luzira olwo amaziga nga gatandika nga bagamba gyali genda kuddanga enjala gyali musooke mubyesonyiwe kati binene kati bwekityo bwe kiri birimu abanene musooke mubireke oza alina ensonga ennene alina okumaliriza ensonga bwe kibanga ebyedduniya biri bwe bityo naye ate eri teri bakaaba bukaabi kati gyali kolerera obulamu obuddako kola effujjo lyonna bulamu buzibu